okulisayo nnyo mukuumulako kyali mulabi mulungi wa Salt TV omunyo ku 3 kitundu ekyokubiri nga bulijjo tukigulawo n'emboozi yaffe ey'ebivumbuddwa. Henry Muhumuza tubayo tujja tumukulaga ng'aliko abawala be yafera ensimbi bw'atyo n'abafiiriza ebyabwe naye ate n'atabaako kyabakolera. Kakati no teyafera abawala bokka naye mulimu n'abasajja era Solomon Semmambya nga mutuuze w'ebulagaawo ku luguudo lw'Emityana y'omu ku bavuddeyo n'ategeeza nga naye omukulu ono bwe yamufera naye ng'era bangi abalabika okuba nga bagwa mu kitimba kya Henry Muhumuza. Simanyi oba mukyala wa Henry Muhumuza obweyamo bwe yakola eri abamu ku bawala be yafferako ssente anaabutuukiriza. Ono yazze ku Salt Media yakkiriza nga bba bwe yafera abantu era nti yali akimanyi kyokka n'abagamba nti baakusasulwa ssente zaabwe ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Septemba omwaka guno. Maama eyalabise ng'alumirirwa bba yayise omusumba Joseph Nyanzi bwe baayisawo abawala ne bba era akafubo baakabaddemu bonna. Bwe kuba kuliyirira Muhumuza abantu be yanyaga bangi. Mukyala w'omulimu alina munene ddala kubanga buli olukya abalina obukakafu bw'okubawa ssente muna ddala Muhumuza ate ne babayisaawo wamma beeyongera. Ku kyalo Bulaga ku luguudo lw'Emityana gye twasinkanye Solomon Ssembatya ono ng'ate ye bambi yamutetenkanya n'adda ne mukati mu mwaka wakati wa 2014 ne 2015 awo. Ssembatya nga tannalutuviira ku ntono na kulombojja butya Muhumuza bwe yamubbamu ssente ze asoose kutulaga biwandiiko naffe ebitwewuunyisizza. Mu bingi bye yakola Muhumuza yalinako ne kampuni mbu ng'ewola nsimbi. Ebyabawala bali bya jjojjo wano gw'osisinkana otya Muhumuza mutandikirawa. Ogambye ebyamu byatandika n'okukwata mu mmotoka gye baali baakusigira kati ate bikwataganirawa ne Muhumuza. Waliwo omwami muyita Medi ajje waffe nga nsula nateete n'aŋŋamba muwe emiliyoni zaali 2 n'alekawo emmotoka ye. Kati bwe yalekawo emmotoka ye wayitawo ekindowooza ng'emu ne bajja ne baginoona abasirikale. Kati abasirikale bagikwata ne bagitya ku poliisi e Bulenga. Yali 2014 nembeera awo ne binnumya omutwe paka waliwo omukyala mukwano gwange enateeta eyo nangaasa omwoni Agaba gwe yagambye omwami gwe bayita Muhumuza mukubire ajja kukuyamba. Agaba akuwa namba ya Muhumuza mbasobola okuyamba. Nga ndi stranded mu kaseera ako. Ye basooka ne bamutwala nje simanyi gye bamutwala nje saamanya gye bamutwala. Kati Agaba yampa ennamba eyo ne mukubira omwami eyo ne munnyonnyolamu netwogeranga n'aŋŋamba ngenda kulaba ono lumu ne musisinkana n'aŋŋamba tugende bayitayo Naluvule. Okuba omulundi ogwokubiri ne mukubira n'aŋŋamba nkyali bize naye bw'oba osobola jangu onsisinkana. Waliwo ena father asabe ennyo abakatuliki gyali ku Lwehima Road awo e Bukalango. Kati Bukalanga waliwo poliisi eri awo walingawo n'akayembe ng'era basabira wali mu maaso naye nga waliwo poliisi eri awo natugendako awo n'ayingirayo ye n'ayogera n'abakulu. Muhumuza ensi yamusinza kumpi kukira abamu bwe musinza asinga bonna. Bangi yabalowoozesa nti musirikale mayinja awedde emirimu era nga bamutya okukira gye nkomezza ku kkanisa y'omusumba Bugembe e Nansana. Okimanyi nti bangi be yafera yabasisinkaniranga ku zi poliisi bambi bonna ne batya. Kale Bukalanga muvuddeyo ssente otandise okuzimuweereza biki ebiddako awo?
Nembeera onesooka nembivaako naddamu nankubira anze ndamukubira mugamba mukama wange ebintu nga biganye emmotoka yange tebagita nangamba ati kikulu kyetagisaamu ssente nenziramu nemusindikira emitwalo 2 ku ssimu kati ngenda okulaba nga ssente zenteekamu nnyingi neewola kekizaye nezisooka zigwamu awo ebiseera ebyo nga nakasindika ndowooza emitwalo nga gyali giwezaawo 5. Emitwalo 5 egya 214 zaali ssente ddala. Kati eddamu era omukubira ogambye akutwala kabalagala. Mukubira nangambye ebintu ngenda bikolako naye ninawe nkyalaga nantwala ekabalagala nagamba waliwo omukulu gwagenda okwogera naye ebintu byange mmotoka bagite. Waliwo omwami omu gwe yatwagenda naye yali okuba kyenzijukira ekabalagala yalina musirikale wa mukulu ng'alina n'amayinja kuno. Wakati mu mbeera yonna yaliwo Muhumuza ono ye yamufuula lusuku era nga buli lweyo yanga ku nsimbi ng'ajjayo akasimu ng'akuba. Kuzirize wali omuwadde ate era wayongerayo 7. Nengamba naye sijja kuggwamu maanyi neneewola emitwalo gyali 8 nengenda tugenda ku kyaki nansa naawo nangamba kati sokompe waliwo omwami era omusirikale simumanyi kuba simujjukira yali 20 awo ndowooza 15 nenkwata emitwalo 7 nenzimuwa nemugaa naye ssente nga nkwadde nnyingi ate nga ezo tugenda kuzizaayo nzeewooza ogenda zinziriza ddi ogaye olina zooteekamu endala ate sina kitambula kuva ku olwo. Ebya Ssembatya nabyo biwanvu gwe abadde alowooza nti bya bufuzi kalira. Muhumuza bw'aba tayingirangako mu nnyumba yo weesuneko be yatetenkanya ettaka ttono naye nga buli omu yamuyiiyanga bubwe. Biki ebyaddirira bitudda nabyo bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.